Emikisa ya Kristo ekyuse nnyo bannange mutunule mulabe okwagala okwasooka twakuleka dda twawabata omwoyo omutukuvu ye twamudibya ne twesiga okumanya ne twerabira nti n'okugoberera omubiri kwekuzikirira tubikoza mu magezi gaffe twaleka omwoyo tuddeyo ekkanisa tunoonya amakubo gali agasooka kubanga bino bye birabange mukama waffe teyalanga okwagala kw'abangi mulinnya erisinga amanya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Wasuza otya yonna gy'osinzidde? Njala kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwo, emirimu gigenda gitya? Twebaza Mukama atuwadde nate olunaku olulungi, atuwadde enkya ennungi, ate nzikiriza nti naawe yakuwadde ekiro ekirungi mu linnya lya mukama waffe Yesu. Yafunye ekiro nga si kirungi, mwabaddemu amaziga, mwabaddemu entiisa, nzikiriza nga ate enkya lujja kuba lulungi. Naku z'omwezi leero ziri 12 omwezi tuli mu Gwamanda omwaka 2023 omwaka mugenze. Tukiriza ate Katonda okutuwa omwaka 2024 omwaka ogugenda okubeeramu obaolyawo ebirungi eri ggwe alemereddwa okutuukiriza guno omwaka byobadde olina okutuukiriza. Tukiriza Katonda nti omwaka ogujja gugenda kubeera gwa muwendo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Yonna gy'osinzidde mawanga ag'enjawulo njala kutegeeza nti channel yaffe yakomyewo. Twebaza Katonda era emirimu gigenda kuba gitambula nga gibadde gina okutambula mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nze Nicholas era ngenda kubanga nkutambuliza ddala mu ddakiika ezitagenda kusukka 30. Bweziba zisusseemu zijja kubeera 45. Twebaza Mukama. Lunaku lulungi nnyo, lunaku lwa muwendo era lwa kitiibwa omulungi omwagalwa. Njagala kwebaza ggwe wenna ali wano ate naawe asharinga n'ogamba nti kansharingeko n'emikwano gyange nabo bawulire obubaka buno. Twagala okwebaza olw'obulamu bwo. Eri abamu abagamba nti alumba mubiri gwa mukama waffe Yesu, waliwo abatandika alumba mubiri gwa mukama waffe Yesu, alumba mubiri gwa mukama waffe Yesu, naye ate ffe ekitiibwa tukiddiza Mukama. Bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso obuliawo mu nsi ey'omu mwoyo ne mu nsi ey'omubiri, mu ggwanga Uganda, mu nsonga ez'ebyobufuzi ezigenda mu maaso, mu bya bizinesi n'ebintu bingi nnyo. Nzikiriza nti amaaso go galina bye galaba ate era amatu go galina bye gawulira. N'olwekyo kikuwa enteekateeka gw'okweteekateeka okutambula mu bulamu buno ne economy nga bwegenda maaso awamu n'ensi ey'omu mwoyo nayo butya bwebeera egenda maaso. Kulisizaayo nnyo era njala kwebaza gweyakedde ku mirimu naawe akyali waka ng'oteekateeka genda ku mirimu. Nkugamba nti sambyako osobola ogenda okulabika nti nno emirimu gy'abakama abo oba egyo gwe kennyini gituukirira mu linnya lya mukama waffe Yesu. Ate mmwe nammwe abateekateeka olw'obuweereza namwe mbasabidde tusabibwa mukama waffe Yesu nga tugenda okutandika programu eno. Kusabidde gumaamire obulamu bwo gukwebagale mu linnya lya mukama waffe Yesu. Waleme kubeerawo obusaalibwa mubi bwonna obuyinza okukuddira naye obeere muwanguzi in Jesus mighty name. Gamba muno nti amina. Mbebaza mwenna abatusapootinze mu ngeri yonna mu kutusabira awamu ne mu kutusigamu ensimbi zammwe. Njogera ku mikwano gyaffe mainly abali ku platforms zaffe eza Just Gospel Fellowship Centers, WhatsApp channels. Mukoze omulimu gw'amaanyi namwe abali wabweru nga muto sindikire Sara. Mukama akibabalire mu linnya lya mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. Omwaka ogujja tujja kubeera ne get together party yaffe nkibabulirawo olwaleero. Nenga ku mulundi guno tetugenda kubeera mu gardens, tetugenda kubeera mu hotel, naye tugenda kubeera ku ttaka lyaffe lyennyini Mukama lye yatuwa erya ministry. Nebaza Mukama ku lw'obulamu bwo, nebaza Katonda kubanga mwesigwa. Entandikwa simbi ate Mukama mwesigwa. Now bw'obadde weetegereza ng'obadde ojja programs zaffe wano, amina, tubali tulina ebigambo bye tujja nga twogera tuwanyisiganya wano ffenna, ng'oba oli awo tuwulikika nga ababi, oba oli awo tuwulikika nga abalimba,
obolyawo nti tuwulikika nga abalumba omuntu obuntu naye nabategeeza emabegakaawo naye ngamba abasumba mu kibuga awo awamu n'okwetoola eggwanga Uganda nti kino ekigenda mu maaso kiyinza okulabika nti tekigenda yingira mu kanisa yo nti kiyinza obutagirya naye ate mu ngeri emu oba endala mu nsi eyo mu mwoyo kikoseza ddala omubiri gwa Mukama waffe Yesu kubanga tomanya endiga gy'olina mu kanisa awo wajja egenda okumalira how protective you are to those people. Kakati ensonga eno oba oliawo netunuulirwa bulala abajuula ne bajuulira ate abatajuula ne batajuuliriza abamu ku bajuuliriza ne baako kye bakola naye nga bakikolera munda mu kanisa zaabwe nga tebasobola kuvaayo openly ku rebukinga guno mwoyo nga tebasobola kugurebukinga olw'ensonga zaabwe olw'ensonga nti batya okufiirwa emikwano batya okufiirwa abantu oba oliawo be bayita abaagalwa baabwe ng'ate bandi beetaaze mu mikolo gyabwe kati nga bagamba nti singa tuvaayo ne turebukinga this kind of a spirit tunaamufuna tutya mu end of year program tuyinza obutamufuna ku national prayer day bagiyita batya prayer days ezo zisembayo mu mwaka ezo simanyi wabeerangayo binambole wabeerangayo ki okusaba okwo okwenjawuloko so ng'ebiseera ebisinga abayimbi bano abamu batya okuba rebukinga oba oli baba rebukinga naye okusingira ddala ekintu kino nga kitambulira mu muweereza omu ow'ennansana oyayitibwa Wilson Bugembe kakati ne kiregeyezebwamu naye nabagamba nti kijja kulya bwe kinaalya mujja kutuuka akaseera nga kifuuse kya bulijjo ate nga temukyasobola kikontrolinga nga kyo kijja kulya kategedde akantu ako kirya mpola kituuke ku level nga temukyasobola kikontrolinga nga kituuse ku level eri nomo nga kiri very very nomo mu kanisa nga kizibu nnyo kya controllinga kakati time yo egenda kutuuka era etuuse nga Wilson tibakyamwetaaga nnyo mukozesa nga bamukozesezza ekimala kati afuuke old wine batandika okunoonya new wine mukunoonya new wine bajjera mufuna naye bamufuna kino kimaze okuyitawo nga kituse ku level nga tekikyasobola omanyi waliwo obulwadde bwe butuuka ng'obulwadde n'ogenda mu ddwaliro ne bagamba we are sorry tetukyalina kye tuyinza kukola kubanga obulwadde bwali adda we can no longer do anything bwe kiba kiwundu kyali adda eggumba ne kiyingira munda either tutemako omukono gwo oba eriiso tulijja mu bujja lyonna oba okugulu kwonna tukuggyako kitali ekyo we are sorry tetukyalina kyakukolera singa wajja ne tukikolako omwaka guli ogwegwa kyandibadde bombete naye obujja this is the time we are in ng'endwadde mu kanisa etuuka akadde nga nzibu yakugogola kubanga mwagikwata na kugisiisiriza kizigo nga tekyasobola it cannot be handled anymore. Now this time they are building up another element egenda okusikira Bugembe nga aweddemu akooye tebakyasobola kumukozesa anymore. Of course akadeke katuuse kasembedde they will no longer use him anymore. Now they shall look for other new young blood abakozesa mfuna and this is the spirit of Antichrist. Nabategeeze mabegako ayedda ne bagamba nti Joseph Ngooma already wakuyingiza dda mu system yaabwe ogiyingiramu tomanyi olw'ensonga nti fame bwe yebeere kubisa amaaso in that time fame ne money bakubira akasimu jangu owereze eno jangu eno gwe ng'otandika ku pricinga batandika kukuyingiza mu mbeera efaanaganako bwetyo mpola bakuyingiza mu mpola
system ejjetandika kukulya mpola nabagamba eddakaawo abamu nga bagamba nti goliwo kulumba bulumbi bantu. Of course Bible isomesa mu Efeso 5:11 don't mix up with them, don't fellowship with them, but rather expose them. This is a full ministry in the Bible. Nembategeeza ningamba Joseph Ngooma nti bagenda kukukwata bakuteeka ewantu nga bakwata Wilson Bugembe ne bamuteeka ewantu. Wilson Bugembe tasobola kuvaayo ne bwoba oyagala. Pozi nga Katonda avudde waggulu yazze ku level gy'aliko tasobola kubavaamu banga bamukwatira that spirit of Antichrist. Kwata bwedi. Kakati omulala gwe baali banoonya era gwe beetaaga ye Joseph Ssegawa. Joseph Ssegawa ekikyayambye era nkiddamu nkyogera lumye buli lunaku nkiddamu. Joseph Ssegawa ekikyamuyambye era ekikyamukuumye y'ensigo eri ey'omuntu w'omunda. Eyo ensigo yekyamukuumye yekyamuwaniridde bweddi. Naye kalayini ke kamu. Lwaki? Kubanga mwagadde nnyo ebintu babatadde nnyo kamasu. Sarah Mirembe ng'atugamba nti bino bye biro olimba oluguddewo program yaffe ayitibwa Sarah Mirembe agamba nti bino bye biro. So nawe munoonyaako ku YouTube channel noteekamu Sarah Mirembe. Bino bye biro. Ekivulo ekiwedde eky'omuyimbi ayitibwa Gravity omutujju. Abo bo sibanenya sibalinaako buzibu. Sina na budde bugamba nti nkole full program about him. Nedda. Mu ango yabwe gye bali batuufu. Bye balina okukola, that's what they have to do. They are on mission okukola bye balina okukola. N'okuyimba bye balina okuyimba. I'm not surprised. Sibalinaako buzibu mu ango yabwe eyo. Joseph Ngooma yavaayo n'agenda ku stage yemu ne basettinga up a concert ne bamuyita n'ayimba. Naye mu kuyimba nze situnuulira nnyo ayimbye ki. Wabula nze I sit down and I concentrate ne mpuliriza kodizizi z'akozesa ng'ali mu kwogera ebigambo. Situnuulira music kubanga music gwayimba awo bamuwulira dda, nsi yamuwulira dda. Kategedde bamuwulira dda. So music mu budde obwo batakyakola makulu ku platform efaanaganako ng'eyo. Bajja na kuyimba lyrics z'oluyimba lwo bajja ziyimba n'emikono bajja kuwanika. It does not make any sense. It does not create any change. Ojja kuyimba oveeko oddeyeeka. At the moment nga bakodde dakiika 5 okuyimba, dakiika 10 okuyimba, oluyimba lw'oyimbye yegwe munnange kuyita munnange oveewo ogende. Ojja kuba ovuddewo bwoti ogenze, si gwe agenda okugalawo omukolo ogw'okwepiica. Baani abagenda okuddako bagenda kuzzaawo balala basaabulule byonna byoyogedde byoyimbye. Kitegeeza nti tebikoze makulu. Oli ajja atandika okuyimba okwepiica ng'okwepiica byayimba ategeeza kirala kubanga bitandika okulya obwongo bw'abo Oluganda abali awo. Gwe wagenze dda. Kakati kitegeeza nti byokoze omwembeke wano tewali kyokoze. Appearance yo enywezeza bunyweza baliwo nga bavudde mu kanisa. Nabategeeza nti eddoboozi lyokka lyobeera owulira eryo ng'abaana baddamu ebigambo ebyo byoyimba. Yegwe munnange n'obawo ne bo ne bayimba. Abantu abamaloboozi g'owulira ago, now they are used to that. Nga naffe bwe tuli used n'ebintu ebimu mu kanisa. Nga ne bw'okyogerako tekikyakola mawulire kipya, si kipya nnyo. It's used up. We are used. Ng'omusumba mu kanisa okuwasa omukazi ow'okubiri ku kituuti si kipya, tekikola mawulire. Bajja kugamba gwe mukuwa ddalu. It's normal. Kati waliwo ebintu ebimu nga biri normal mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Onfuna. Kakati nina video mu gye njagala okuwa. Kansuke ku video ya Joseph.
yayogedde ebigambo bino code zizengezaako okubategeeza era bategeeza ono ye musika kati agenda okuddawo okulwa Bugembe. Katonda bw'atakuyamba Joseph Ngooma, Katonda bw'atakuyamba kubanga mwena muli mu kugoberera omusingi gwa Bugembe gwasimye, mwina ministries kati munoonya engeri y'okuzisitulamu zibuuminge nga ye bwe yakola, mwina kwegatta nansi mutandika okukola bye yakola, aba mutandika n'okwaniriza abasajja abo ku bituuti byammwe nga Wilson bwe yakola. Yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti Gravity Omutujju ye muvubuka ku mulembe guno Mukama gwayimusizza ku bavubuka. Olw'abavubuka ngenda kuwa vidiyo eyo, kankwe vidiyo eyo ndowooza kyekijjo singa okola amakulu nyinza okubyogera ate nembyonoona. Omuyimbi omu bamuyitaani ono w'e Tanzania yajjako ne wano n'ayimba Diamond Platnumz. Diamond Platnumz alina show gye yabaddeko, yagiddemu case coffin y'abafu ye yagiddemu, coffin y'abafu gye yagiddemu nga waliwo obugumba amagumba g'abantu gali ku side ne side, magumba skeletons ng'ebiriroliro byaka nga abantu bambadde ebyambalo biri bya black bakutte ebyambe byewesemu bwe bati. Case z'abafu abantu bano buli bwe babeera mu bivulu byabwe balina signals ze bakasuka, spells ze bakasuka eri abantu ababagoberera ne bibakwatirayo. Ne Gravity yennyini alina show ye gye yabaddeko naye alina ebintu ebyo byabaddeyo byakoleddwa buli bwe babeera bakasuka spells. Sigenda genda wala kankwe vidiyo eno giwulirize. Kodi emu gyakozeseza eya mwebale kuwagira Gravity Omutujju. Kodi yeyimu Mzee Wilson Bugembe gyakozesanga era gyakozesa mujjo tuwagire muganda waffe, mwebale kuwagira Jose Chameleon, mwebale kuwagira big events. It's the same code. Mwebale kuwagira Gravity Omutujju, mwebale kuwagira Jose Chameleon, mwebale kuwagira big events. The same code. Wuliriza awaddako wano
uliriza engeri gyaddamu wano gya endosingamu gravity omutujjwiri abavubuka. Ono n'omusumba wa kanisa Joseph Ngooma, musumba wa kanisa. Kakati Joseph Ngooma oddayo otya ku church n'osanga abavubuka abo nga batudde mu kanisa bali mu kuyimba okwepicha, okwepicha ennyama etali mu ggumba n'ennyimba endala ezifaanaganako bwe zityo. Obagaana ogenda bagamba ki nga balebye ekitaabwe aflyinga high recommending era endosinga gravity. Ekkanisa ya Kristo mbalamusizaako mwebali kuweereza mubulira njiri. Okay, wulira wano wakulu. Njagala kusabirayo abantu wano mu linnya lya Mukama nga sinnaba kumaliriza. Mukama yeebazibwa gravity, kubanga gravity ky'omu ku bavubuka bannabitone ab'amaanyi Katonda byesizisizza abavubuka. Mukama yeebazibwe. N'abantu abalala mwenna wanika emikono mu bbanga, Katonda gw'empeereza asobola. Mukama nsabira abantu bano kubanga obamanyi okunsinga. Wagamba mu Yeremiya 3:27, laba nze ndi Katonda w'abo bonna abalina omubiri, si ebisolo naye abalina omubiri, abantu. N'ogamba nti waliwo ekinnema. Mukama, abaana b'abakazi bano n'abasajja buli omu ena kyebamutondera okubeera. Buli omu Mukama nsabye buli kyamutondera okubeera akibeere mu nsi muno nga tannafa. Abaagala ssente bazifune, abaagala okugenda e Bulaaya, okugenda ebweru, buli omu ekirooto kye mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu kirabe omukisa, kuba Katonda wange osinga abalemesa ebirooto n'okwolesebwa, osinga abaziyiza ab'enkiika mu makubo g'abantu. Mwenna mbasabidde omukisa mu linnya lya Yesu. Agambye nti nebaza Mukama gravity omutujju y'omu ku bavubuka bannabitone Mukama be yeesigisizza omulembe guno, oba be yeesigisizza abavubuka. Kati Katonda kyoyo gw'oyogerako, Mukama gw'oyogerako, how can you come out? Ndowooza nze atawulidde bulungi, obudde butuweddeko. Njala genda mu Bible. Katonda kyoyo asobola okwesigisa gravity omutujju. This generation y'abavubuka mu kanisa, perspective ki gy'okyogereramu gw'omusumba? Perspective ki gy'okyogereramu? Katonda kodi y'emu Muzeeyi Wilson Bugembe gye yakozesa n'agamba nti Bobi Wine, Chameleon, Bebe Cool bonna balina ensozi zaabwe ziri 3, naye olusozi lwa Bobi Wine lwe lulinga olusukulumyemu. That's a code ekulaga nti you are endorsing Bobi Wine as someone leading others mu ngeri emu oba endala. Now as a pastor, bw'oyogera ku nsozi n'olusozi olugulumidde oluwanvu, ffeno mu by'omumwoyo tulina olusozi lulala lutegeera. These are signals. Kakati kankuwe video eno ogirabe. Video yino gye ngenda okukuwa kankulaga omuvubuka gwayogerako Katonda gwa student na munnabitone. As a pastor noyogera ekintu ekyo kitegeeza nti ekkanisa yo ekibiina nga bw'okiraba ekyo kikuba enduulu ezo ne bayimba ebiyimba ebyo mu kanisa yo. Era singa gravity ajja mu kanisa n'atandika okubawo ne mumuwa omuzino n'agamba okwepiica, era ojja kuwulira mu kibiina mu kanisa
era abantu be bamu nga be baddamu jangu tugende mu kwepicha nga nabe boli ku kituuti kye noyimba olimba gye nali eyo nabo ne baddamu nga nali wala. Kati kitegeeza ki nti musumba abantu mu kkanisa naye nga musumbamu n'abantu aba. Kati kankulage vidiyo y'omu eri latest ku bantu ku muntu gwa recommending. This is called the full recommendation. Nti kanisa ya Kristo nama bavubuka bali omu kitegere nti gravity omutujju Katonda amusitudde mu nabitone. Gwe guno mulembe Katonda gwasituliddemu abasajja abo. Kwa vidiyo eno mangu nnyo tugende mu kyawandikibwa tugalewo. Iyo tubigalewo video nga bwogirabye n'omuvubuka byali mu kukola ne byali mu kuyimba ne byali mu kukola ku kituuti ku stage zaabwe. Ekituufu kiri nti Katonda yali mu kukozesa omusajja oyo. Are you sure nti Katonda amusitudde ali mu kumukozesa as you have recommended? Kambabulire bwe mubeera wali ku bituuti by'aba basajja you lose sense in the spirit. Mubeera muwambiddwa, mubeera muli overtaken. Ne bw'osimba essaala mu kifo ekyo, you are not creating any change as long as okutta omuzindalo oli mu kuyimba. Nkikubulidde okuyimba si kwe kuleeta enjawulo mu kifo ekyo because they are expecting you to do that and they want you to do that. Microphone yaabwe, ebyuma byabwe, stage yaabwe, you are under their control. Under their control. So you are creating nothing a change you are creating. Other ogenda vaawo ogende baddewo. Kati ono omuvubuka oyo gw'ogamba nti Katonda amusitudde mu mulembe guno mu nabitone yoyo gwo recommending Joseph Ngooma. I'm not surprised kubanga nakiraba era ne mbategeeza. Musabire omusajja ayitibwa Joseph Ssegawa. Musabire nnyo. Omuyimbi olwaleero ayimbira nsi. Omuvubuka ono yali abaakinganga nnyo Judith babiri niwo. Tumuleke oyo right now tujja kuddolala. Yeringa mubaakinga. Nyimba nyinyi za Judith babiri omuvubuka oyo abaakinga omukyalo oyo. Bamita Hanson Baliruno nga backinga Judith babiri. He was a magic behind Judith's songs. Naye bwatu bwe yakubwa kolo kati ayimbira nsi yeyambula ne bakola ebintu ebitogerekekako. Bible esomesa mu lunyiriri lwa Bible tumalirize Yohana sura ya 2 sura ya 18, Yohana sura ya 2 olunyiriri lwa 18. Yohana ekisooka abaana abato kye kiseera eky'enkomerero era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja ne kakano waliwo abalabe ba Kristo bangi kye tuva tutegeera nga kye kiseera eky'enkomerero. Abaana abato kye kiseera eky'enkomerero era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja ne kakano waliwo abalabe ba Kristo. Kati abaweereza ba Mukama bangi bali mu kukozesebwa omwoyo guno gwa Antichrist. Ekyennaku ndi gubakozesa tebamanyi, abamu gubakozesa bamanyi. Antichrist, it is just a system ezimbibwa era ng'eva munda mu kanisa. Antichrist tagenda kuva wabweru wa kanisa. Antichrist ava munda mu kanisa, azimbibwa ava munda. Lwaki ava munda? Nti alina okukola ebintu abantu bye bagenda okukakasa nti yes, it's right. Ba gravity n'abalala tebasobola kuba building nga Antichrist nedda. Kubanga bo tuba tubamanyi butereevu, they don't belong to Christ. Ne banayogera ebintu kaso balina kuva munda. Antichrist ava munda mu kanisa. Kati bamuzimba buzimbi, it's just a system we build up.
Joseph Ngooma ebintu ebyo byemukola ebyo temuluza nti muli mukubulira njiri bw'oba ogenze ku kituuti ekyo mwagala kukola njawulo toyimba kubanga they are expecting you to do that. Kiki olina okukola? Kwata muzindalo basabire. Omala okubasabira yita abalokoka abagala okukkiriza Yesu okubeera omulokozi waabwe bayite mukadde ako. Bw'omala okubatuuza mu bakkiriza batwale mu mmotoka y'omondo tandika okubabuulira enjiri endala bamale bavuga obajjewo batwale tutegeeza ovubye. You have created a change. Naye bw'obalekayo n'otakola ekyo you are nothing. You have wasted a lot of time. N'obalekayo tobabuulidde enjiri tobatuza Yesu obaleseeyo ovuze emmotoka yo ngenze. Wasted a lot of time. Mukama bankumire tuddemu olunaku olw'enkya n'olulala Mukama lwalituwa akadde. Mbaagala nnyo mweraba. Bye bye. Mukama bankumire. Jesus' name. Ekanisa ya Kristo ekyusenyo bannange mutunule mulabe okwagala okwasooka twakuleka dda twawabata omwoyo omutukuvu ye twamudibya ne twesiga okumanya ne twerabira nti n'okugoberera omubiri kwekuzikirira tubikoza mu magezi gaffe twaleka omwoyo tuteye kanisa tunoonya amakubo gali agasooka kubanga bino bye birabange Mukama waffe teyalanga okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe. Bino bye birabange Mukama waffe teyalanga okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe. Ebikolwa ebyasooka twabidibya dda twaleka omwoyo okwagala n'okusaasira n'ekisa n'okusonyiwa twabireka abantu abatabagananga nga tuli kimu mu Katonda. Leero ekkanisa yeyawudde mu bibiri tutambula na bukyayi zenteesa twandiseeyo ne tukola okwagala okwasooka ne tugoberera omwoyo kuba Yesu ajja mangu. Bino bye birabange Mukama waffe teyalanga okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe. Bino bye birabange Mukama waffe teyalanga okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe.
ya kisibo era mumwe mulivaamu aboogera ebigambo ebikyamye okuwalulira abalala ennyuma waabwe okubaziiza ogenda okunyoma kuliyambala bangi obujeemu bulinga bangi nga bakyambizibwa nga baleka Katonda kati mbuuza tuddeyo abange oba